mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tutunuulire obwennyanja obwo buyitibwa enkejje. Ezo ziyitibwa enkejje. Enkejje bubeera bwennyanja naye bwo tebugejja, bubeera butono nga bw'obulengera, tebusukkakaawo, buyitibwa enkejje. Enkejje buzito bwe zenkana. Enkejje ezo nno ddagala nnyo, n'olwekyo njagadde mbeere nga nzibalaga. Enkejje zitundibwa wa? Enkejje ab'amaduuka batera okubeera nazo, si bonna, bamu na bamu batera okubeera n'enkejje ezo, baziwanika waggulu nga bw'olengera ezo ku luggi. N'olwekyo olw'ensonga nti enkejje zino osobola zifumba bulungi ng'enva, osobola ziteeka mu binyeebwa oba n'ozifumba mu nfumba yonna. Naye ng'ekikulu kya byonna enkejje enva, oba ogenda zifumba enva osooka kuzikalirirako bulungi n'oluvannyuma n'ozifumba enva. Enkejje zino osobola ozikozesa ng'eddagala, ate era zikolera ddala ng'eddagala. Ng'ekisooka, ng'obadde toyagala, waliwo obulwadde obusumbuwa abaana baluyita olunkusense, nga toyagala lujje waka, bw'omanya nti ekitundu kyaffe kizzeemu obulwadde obukambwe kati ng'olunkusense, okwata enkejje n'ogiwanika waggulu mu kamooli mu mulyango oguyingira mu nnyumba, obulwadde obuba tebujja kubasumbuwa ewaka. Enkejje eyo nkulu nnyo, osobola ogiwanika mu kamooli. Ekirala, mulimu abaana abalwala kye bayita okuziŋŋama. Abaana abo ng'ekibalwazizza ebiseera ebisinga ebandabirira, osobola okuddira enkejje ezo n'ozigatta n'emukene, era n'emukene naye aba mutono mu sayizi, nja kuba mubalaga. Mukene oyo obigatta wamu n'otokosa. Enkejje tozikalirirako, bw'oba oyagala kuziwa ku mwana oyo yaziŋŋama, tozikalirira, zigatte n'emukene, tokosa butokosa, teekamu otunnyo tutono, tossaamu kirala kyonna. Beera ng'owa ku mwana oyo kasupu ako kokka omuwa kasupu abeere ng'awuutako. Omwana oyo ajja kutereera bulungi nnyo, olw'ensonga nti enkejje bw'ozigatta n'emukene ziyambira ddala ku baana abo abaziŋŋamye, naddala nga kivudde ku ndabirira, baba bajja kuddawo bulungi nnyo. Ekirala, era singa omwana oyo alumbibwa obulwadde obwo bwe tuyita olunkusense, kale tumuyite mulangira. Singa alumbibwa obulwadde obwo bwe tuyita mulangira, era enkejje eyo osobola ogikozesa ng'eddagala n'omuwa n'anywako, obulwadde obwo buba bujjamu ofuluma bulungi nnyo mu mubiri, bwe tuyita mulangira. Okola otya? Ofuna enkejje n'oziteeka mu kasefuliya, n'ofuna eddagala lye bayita omutulika. Omutulika nja gubalaga nagwo ofunako obutititi n'obukoola n'oguteekamu, n'ofuna ne kazigo akaganda, omuzigo omuganda ofunako katono n'oteekamuko katono, n'oteeka mu sefuliya n'otokosa. Omwana oyo n'omuwa n'anywako, alina obulwadde bwe tuyita obwa mulangira, muwe awuute ku kasupu ako k'ogasseemu omutulika ak'enkejje wamu n'akazigo akaganda, abeere ng'awuutakokko. Naye toteekamu munnyo ku mulwadde wa mulangira, toteekamu munnyo, bimuwe nga temuli munnyo, era awuuta supu yekka abeere ng'anywako. Abaana bonna, oba olinawo abaana abalala wadde tebannaba kulwala, bawe babeere nga bawuuta kasupu ako, kajja bayambakokko. Bwe banaaba baluyina lujja kuba lufuluma bulungi nnyo. Enkejje ziriko eddagala ery'enjawulo, ekyo njagadde mbeere nga mbabuulira. Ekikulu kya byonna njagadde mbeere nga nzibalaga, zeezo ziyitibwa enkejje. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.